aba FDC bali mu kiseera ekizibu kibateekwa okutuula ne basalawo engeri gye banaakigonjoolamu. Obutategeeragana si kipya kubanga lwenaliyo nga ndi mukulembeze w'ekibiina twalina obutategeeragana myaka egyo gyonna 5 naye ekyenjawulo bwali eri munda ab'ebweru tebabukola ki during yes kubanga twalina amakubo 2 erimu erigamba nti tugugube tukwate obuyinza tukugube, that is defiance. Ebyokuzimba emiranda bigenda kutumalira obudde omuntu atulwisa yes bijja kutulwisa ate nga ffe tugamba ebyokuguguba tetulina problem nabyo naye ebyokuguguba obizimbira mu matawuni mwokka ate eggwanga lirimu abantu 7 ku buli 100 bali mu byalo n'olwekyo abaagala okuguguba muzimbe mu matawuni tekuliko engeri gy'ogenda kugenda eri nga ekyalo ekisimbayo eyo tugambe nga wa Katosi n'ogamba abantu b'e Katosi nti tugende tugugube tebajja kutegeera naye bw'oyingira mu Kampala okuguguba kisoboka, Mbarara kisoboka, Mbale, Masaka eyo yonna mu matawuni. Netugamba ffe tuzimbe ekibiina eri ku mirandira kati okuguguba bwe kutusobozesa ne tukwata obuyinza tubukwate naye bwe tutuuka mu kiseera ekyakalulu nga tetunakwata buyinza kuyita mu kuguguba tubeere nga tweteeseteese bulungi tunoonyeza abakulembeze ku matabi gonna tumaze okulonda abantu abanaabeera candidates ku levels eza wansi okugenda kimuddala okutuuka waggulu ku parliament tubatendeke bulungi tuteekeko systems zonna ezeetaagibwa kati tulumbe okukwata gavumenti kuyita muki ekkuba eryakalulu naye nekitulema okutambuza ebintu ebyo ebibiri omulundi ogumu twalemwa ki tetwakola ebintu mu ngeri nze nali ndowooza nti kintu ekyangu naye politics kirabika emotions z'amaanyi oluda lwogamba nti abaguguba muzimbe mu matawuni tuzimbe mu byalo bwe tukwate gavumenti omukuguguba tugikwate tekuliko yali nga tayagala kukwata gavumenti nekitulema nekivaamu entalo naye mu ngeri gye twali tutwalamu ebintu munda kubanga nze olutalo lwatandikirawo nga wiiki emu nga maze okuva enamboole kubanga wenawangula 12 wenamala okuwangula era wenali nesimbye nabo ne bayimirira ne bakkiriza nti mpangudde Honorable Nathan Nandala nagamba nakkiriza mu Lwatu delegates nga we bali wiiki okuggwa eyali chairman we Major Rulanga n'atukuba petition nga balina ensonga 6 nti twabbye akalulu netumanya nti bwe tuba nga tetukutte bino ebintu mu ngeri ennungamu bijja kutuleetera okukyankana mu kibiina enjogerako n'abakulembeze abalala ne tusalawo tuteekeko akakiiko era tugamba abantu 3 bave ewa Honorable Nandala 3 bave mu kuluda olwange tubateekeko ensonga ezo 6 tuzibawe banoonyereze era ne lutuula ne banoonyereza mu nsonga ezo 6 zonna waliwo consensus bakanya bonna bakkirizaganya nti tekwalimu nsonga awo notebenkera mu ntebe ng'ekyo tekinaggwa ne baleeta ensonga endala yali nga etaliimu muki mwezi 6 ng'ensonga 6 bamaze okukkirizaganya nti ki si ntuufu ne baleeta ekirala ekigamba nti kati ekisanja kya myaka 3 oba kya myaka 5 ekyomukisa omulungi ku lw'ekisa kya Katonda ne tufuna ekipapula awaali obuwandiike obulaga nti ekisanja kya myaka 5 kubanga bali bagamba nti myaka 3 okumaliriza ekisanja kya yali savinze 2 nga bagamba kati nsavinga 3 okumala ekisanja ekikye naye ne tufuna ekipapula ekyali kiraga nti myaka 5 era kyetwali tumanyi electoral nga kiva mu electoral commission
sinzirako okola ki okwewandiisa okubeera candidates nga bakituwandikidde nga kiraga emyaka 5 ekyo ne kiggwa naye waka abantu abaali bagala kutandika party eyo within FDC. Yes, baali abantu 3 delegates 3 ne balemerwa wakati ne tuukira abo baali babakulembera tubuuza ensonga ki muleete ensonga tulabe tutulina tabu naye nekigwira eyo ne tutandika okutambula naye olutalo ne lusigala munda ne tulemu okutambuza ebya defiance ne tulemu okutambuza ebyemirandira kubanga nga wakati mulimu obukubagano eri munda naye ng'ebwera abantu tebakoze kibakimanya 2000 kubanga emirundi gyonna gye neesimbako 2012 2015 nga neesimbeko ne Dr. Besigye 2017 nga neesimba ku strategy ey'emirandira onabonandala Dr. Chiza Besigye onabo Oboyi bona baali beesimbe ku ekyokuguguba 15. Yes, kubanga Dr. Besigye yali agenze ebweru nga twamugamba yatugamba nti ekibiina kimunafuya ne kano njagala okakiriyalinge Jedo mukusalawo okukola office ye Katonga ya Defiance. Yes. Was it yali position ya party okuva mu party okuva mu kulembeze bwa party nga eno yemu ku nsonga. Yes. Abali mu kuguguba kati abali mu obutakanya mu FDC abamuko bagamba. Yes. Yani Dr. Nakimugambe nga tuddawo woli nti bagamba nti creation of 2 power centers. Yes. Najana nkumbi egamba bweti Katonga agamba bweti. Yes. So wano njagalidde nga yali president otuwulire nti okusalawo gamba nti Defiance agende maaso was it a position ya party? Anti kanchitandikiriwe kyatandikira. Dr. Chiza Besigye 2012 yagamba nti ekibiina kimusiba emikono kubanga Defiance eyagala ezimbibwe kuki kwabo bonna bagikirizaamu nga bava mu bibiina byonna ebya opposition naawe atalina bibiina n'olwekyo bw'asigala nga ali president w'ekibiina kijja kuziiza abo abatali mu kibiina okutya okukola ki okugenda mu Defiance. Ekibiina nekituula nekikiriza nekigamba kale genda ebweru ozimbe Defiance ogizimbire bweru w'ekibiina. Okay, ekibiina kyamuta ne tumuta era nteekayo n'ababaka basatu komiti abantu basatu genda mu komiti eyaki ey'okuzimba ebya Defiance ne batandika okuzimba ki ebya Defiance ebwere ebyokuguguba ne tumanya nti kati essira bagenda kuliteeka ki ku Defiance itwefessira tuteeka ku kimu kuzimba emirandira naye olutalo olwa Defiance munda y'ekibiina ne lusigalamu atenga ki ne lutabeera bweru wokka n'emunda ne lubaayo mu mirandira. kwegamba 2015 Dr. Besigye okudda okwesimba Defiance nga tenakola ki tena wangula tekwata obuyinza nga tebanazimba ekimala okwata obuyinza kati nadda okwesimbawo kuki ku bwa flag bearer era nanze nali president w'ekibiina era ne tugenda mu campaign abantu ne bagamba muntu ebibyo bigenda kutulwisaawo twagala kukwata government ne bamukubira akalu Dr. Chiza Besigye era waaliko okutya lwe yawangula ndowooza baali balowooza nti ngenda kwekalakaasa oba n'ekibiina nekiteeka mabegaawe ne tutambula naye nga tulina obunafu kubanga wansi twali nga tetunazimba ekimala era ne batubba. Ntera kugamba abantu webanga basobola okubba woina agency ate wotalina bagenda kukola batya. Tolaba 2016 neeyita ne tugenda mu maaso okugezaako okulaba nga tuzimba 17 kwe Oboyi kwe kudda Defiance tenakola nga baagala kati okulaba ekibiina ani anaakikulembera
nali nga neesimbawo ku kisanja ekyokubiri honorable boy najja ku defiance nga nze ndi ku mirandira abakulembeze ne baddamu ate ab'epati ne bagamba muntu ebibyo bijja kutulwisa era bagamba kati twagala defiance tukwate obuyinza tukooye nimbagamba nzine ekizibu nakyo bwemubanga mwagala kukwata obuyinza mubukwate kubanga kati mukubiddaani honorable boy naye tuteeka okugonjera ekintu kino ekyokulwana munda si kwetolera eggwanga ne tubuuza abantu ekiddako kubanga mu campaign eyo honorable boy yali agambye nti kati tugenda kubeera ne strategy emu strategy neewangula yesigala mu kibiina tukoye n'entale z'omunda era nga kikola amakulu ne defiance basalewo position ekibiina kukitambulira kwegamba bwe bamala okusalawo bwe batyo mu kwetoola eggwanga nga tubuuza munda muffe ne tumanya nti tulina nga tumaze n'okubuuza abantu ne tusanga nti tulina options essatu esooka kwe kusirika ne tutakola kintu kyonna lwaki olw'obutebenkevu bw'ekibiina ne tumanya nti ekyo kisoboka kubanga tuli mu politics tulina ekkubo lye tukkirizaamu ne tumanya nti bwe tusalawo okusigala ne tutandika okugezaako okukyusa ekibiina kukizza mu direction gye twagala entalo ojja kusigala nga weeziri option eyokusatu kwe kukola ki bakuyita batya okusegula okugenda ku bbali okwesegula okubasegulira ffe era namusaba honorable boy nengamba ssebo tumaze kwetoola eggwanga nga lwe engeri gye twababuuliramu tuwandiise report twagala tusisinkane era ne tusisinkana nemugamba osobola okufuna abantu basatu nfune abasatu tusisinkane era kyabaawo ku fairway twatuuka ne tumugamba tusazeewo okukola ki okubasegulira okwabulira okugenda ku bbali ffe tubalekere eddembe muzimbe ekibiina mu kkubo lye mukkirizaamu naffe tutandike bupya tuzimbire ku kkubo lye tukkirizaamu netwawukana netumugamba namugamba nze honorable boy nemugamba nti twawukanye naye tetujja kubaseketera tetujja kubavuma tetujja kubalumba nani musabye tuteekako akakiiko k'abantu babiri abanaakwata ensonga nga tumaze okwawukana kubanga nga tumanyi nti ebya politics mubaamu emotions engeri gye banaamanagingamu ki relations zaffe okutuusa ebintu bwe binaatuusa ekiseera kyaki ekyobutebenkevu bulungi tebakifaako nekitabaawo twamala okwawukana era ekyali kitutiisa nekibitandika okubaawo ekiriwa mu politics abantu abasinga abangi mu politics bali emotional nnyo emotions ezibavuga kugamba ne batandika kutuvuma si bonna naye nga mu myezi omukaaga nga tumaze okwawukana ne batuvuma buli lunaku ebimu ebyo baali batwogereko nga tukyali eri abo mooro batuukiriza missoni yaabwe twabalaba dda kwegamba natuula ne colleagues ne mbagamba mumanyi ekyokuteekako akakiiko kamanaginga tekyasobose n'olwekyo ffe abateekwa okumanaginga situation eno era ne mbagamba ku nsi kuno tekubangawo olutalo lwa ludda lumu okubaawo olutalo wateekwa okubaawo ki sides bbiri okulwana nembagamba n'olwekyo ffe bwe tuba nga tetuzzeemu kyonna ne bwe batwogerako amafuukule ffe tusirike bwe tuba nga tetubazzeemu olutalo lujja kuggwa era kyekyo kyenyini kyabaawo tetwabaddiza emyezi omukaaga genda okuggwa ebintu nebikola ki nebikakkana netumanya nti kale nze mu ndowooza yange neba nange saababuulira tekuliko omuntu gwe nali mbuulidde bye nali mmanyi kuba nali mmanyi ebintu bingi ebintu byali mu kibiina entaale zaalimu nga twawukanye n'okwawukana nemanya biki ebigenda kubaawo kubanga tekuliko kati ekiriwo kyenali nga simanyi bino byonna byetulaba yes
waliwo bimanyi naye mbimanyi naye nga amanyi nti sisobola kwogera kubanga bw'oyogera ekintu ky'otalinako obwino naye ng'okimanyi kubanga osobola okuba nga omanyi ekintu naye nga tolina ki bukakafu evidence simanyi oba ontegeera nensirika nemanyi nti kubanga obulwadde buno bujja kutuusa ekiseera bwo bwokka buveeyo bweyabye buli muntu akoleki ategeere ekizibu ekiriwo tekuliiko ekibiina era ntera kubuulira bannaffe abali mu bibiina ffe abali mu opposition tekuliiko ekibiina gavumenti kyetaagezeeko okujeenya byonna babalumba nakati we tuli yeah. Yes. But you know. Sibigendamu ekikulu kwe kubeera naki ne skills ezineutralizing oli avudde bweru era enaku satu eziwedde na ojogezeeko labe I was very lucky ndabyeko akatambika hona Rubaramira yali chairman waki electoral no chairman wakakiiko ka Honorable Nandala yes waliko akatambike ke ba mu interviewinze on 18th omwezi guno ndowooza enaku nga 2 oba 3 eziwedde nayogera ekintu nali siwulirangako ekyabaawo mubo nti yali bamubuuza n'agamba nti abantu ba movement baali bamutuukirira ng'ali kyamaani wa Honorable Nandala nga bamugamba unsupporting n'agamba nti ne batandika okulowooza nti ndi mooro omuntu ono basobola batya okuba nga batugamba tusupporting emuntu bamwina muki naye nga nze byonna mbimanyi nali nga ekyalubaramira nga sikimanyi naye nali manyi waliko kapiteeni omu yali Nebi waliko omulala yali Gulu n'abategeera oluvannyuma nga tumaze kuva mu kimukalulu nga bagenda mu delegates ba FDC nga bankolera campaign nali sibamanyi lindako bagambanga bali nti bankubira wagire muntu yes nenga gwe toba meeting ngako sibamanyi okakasa yes nakimanyanga tumaze kuva mu kalulu singa nakimanyanga tekinabaawo nali nsobola okukinyeutralizinga naye bw'obanga tetegedde bali nabo benyini abali bagamba nti bawagire gwe bali bakyaliibo abamagye abo baali babasindise intelligence nga yebasindise nenga gwe tobamanyi nga simanyi nga scheme okujja mu kibiina okukola ki ekisooka okunafuya ekisooka okunafuya ekyokubiri okutandika olutalo kubanga olutalo lwonna lwowula emyaka 5 gye nali mu FDC olw'okumpita moro terwatandikira mu FDC lwatandikira bweru mu gavumenti naye abakulembeze bwanga tebalina obumanyirivu obw'okukola ki obw'okuneutralizing ekintu ng'ekyo era kikituusa ekiseera kibaleetera ki kubanga kyekyavaawo n'okwawukana kubanga delegesi nababuuza munneesiga kobo ku lunaku lwe bakuba kalulu nembagamba olunaku luno ngenda kutegeera oba munneesiga oba temunneesiga kubanga ekintu ekimu strategy yali ensonga emu ensonga ey'okubiri bw'oba oli mukulembeze n'omanya abantu tebakwesiga ne bw'osigala mu kibiina ogenda kukola ki okuba ng'okola naye nga tolina maanyi okwawukana nemanya nti katwawukane ng'amanyi nti oluvannyuma abantu bajja kutegeera ekituufu kiri luddawa nolwekyo abakulembeze b'ebibiina ebya opposition bateekwa okwezimbamu obumanyirivu obw'okuneutralizinga attempts zonna era bagenda kukozesa nyingi ekibiina ekinaaba nga tekirina skills tekijja kumalawo skills zino zitya kubanga bakuyita molo nawe tolina kyewakolawo olowooza ekintu ng'ekyo ekyokutambuza ekibiina emyaka 5 abantu ne batamanya nti waliwo entalo munda kintu kyangu anti kenjagadde akugamba oba abantu okwawukana mu kibiina ne batuvuma ne batwogerako amafuukule ne tusirika busirisi olowooza kintu ekyangu
naye wabaawo olutalo tewabaawo olutalo kati wetuli kati Muhammadu kambuuze kati wetwogerera nga ANT tetulina lutalo na kibiina kyonna. FDC twayawukana nayo, tetulina lutalo nayo, tetulina lutalo na Jema, tetulina lutalo na Nupu, tetulina lutalo na DP ne bwe bakati nga part of I think leadership eri mu government naye nga tetulina lutalo nabo mulina nani kati n'abo bali mu government. Kubanga ntera kugamba bannaffe wetukoma okukubagana nga tuli mu opposition kinafu y'abantu. Tolaba katwala kati nga FDC engeri yengira mu katyawaga kano kerimu tetugivuma tetugiseketere nedda bagamba kati je n'omuntu asambira waggulu nga jjanzi ntya kubanga aganti byeyogera kati bitandise okweyoleka gyoli okuba bulatti kati time will tell ekyo nga kiri factual. Era bwe bambuuza ebintu ebiri mu FDC kati mbagamba tekuliko kyengenda okwogera kyemmanyi okutuusa nga bamaze eki November. Kubanga teeka okubawa obudde n'ekiseera eky'okgonjoola ensonga zino nga tusuubira basobola okuzimaliriza obulungi. Kubanga basobola okwekaanya ne bakkirizaganya ne bakakkana ne batambula wamu eyo method emu eyo bweba ng'eremye basaanidde okuteekawo akalulu saidi zonna zekakkirizaamu. November bwe bamala okuba akalulu aba awangudde nga bamanye nti ekibiina kati kigenda kukwata ekkubo lino. Kyetwakola ffe oba baawukana aba tebaawukanye n'ekibiina nekisigala. Kubanga engeri gye twava mu kibiina singa abantu bakuba ttooki mu bintu baali bagamba nti tumaze missoni yaffe. Singa missoni yaffe yali ya gavumenti tetwandivuddeyo kubanga kyandibadde nti ekibiina kisanyalale kibeerawo nga kirina obunafu. Engeri gye twali kisobola okuleeta ekibiina okubeera n'obunafu ekisooka 2015 Dr. Kizza Besigye bwe yava ebweru okudda munda okwesimba nali pulezidenti w'ekibiina nali nsobola okukyankalanya akalulu ako ne tumubba n'akaayana ne bakakkana kubanga gavumenti bw'eba eri mabegaawo banaabigonjoola batya ne boogenda mu kooti tumanye ebibeera mu kooti era nandi mubbye 17 Obwero yesimbawo nani mubbye powa ne kubamu entalo ene nsigala nga ndi president w'ekibiina oba ne bwe nandiremeddwa okubba nandiyimiridde namboole ne mbagamba nti banzibye ekibiina ne kiyingira mu katyabaga ero kyankalane ne twavaamu mu ngeri basigale ey'obuvunaanyizibwa basigale n'emirembe bazimbire ku musingi gwe bakola ki gwe bakkirizaamu. Ekirala kye mbagamba Eyali akulembera akakiiko k'ebyokulonda abantu abasinga obungi tebamanyi na gyali. Captain Dan Mugarura by the way abantu bamanyi gyali. Captain Dan Mugarura yali akulembera akakiiko ak'okulondesa obululu bwa FDC lunawangulwa ne Dr. Besigye 15 17 Poirot yawangula ekyamaani w'akakiiko k'okulonda mu ANT kubanga lwe twavaayo twagenda naye olowooza singa twayagala kubba akalulu ako tetwandikabbye empozi jeno omuntu ulira jeno mpulira saagala omalirize nekakuba obulango House of Zakah and Wakuf ekujjukiza gwe omusuubuzi omulimi omulunzi n'omukozi